Weebale okutambula nange mu program eno Amaka n'obufumbo, ndi musanyufu nnyo. Era njagala okwebaza Katonda nti wakati mu bisoomoozo ebingi sigadde akyayimiridde wamu naawe n'abikuyisaamu. Weebale gwangoberera ku YouTube channel yange ya Pastor Sebaggala Ivan Samuel. Era gendayo subscribing, liking, commenting, atulabe videos zongera okuzimba. Osobola okugobera program eno live wonna wooli ku YouTube channel eya Hope Channel Uganda live. Ekikusobozesa okugobera programs zino zonna n'oba nga tosobwako yadde n'emu. Nsaba Mukama ayongere okukuwa ennyo omukisa n'amaanyi nga tuyita era nga tuseeya n'okuyita mu by'okuyiga eby'olunaku olwaleero. Katusabe. Kitaffe tukwebaza kubanga otuwadde obulamu. Ye ggwe Katonda waffe. Gwe mutandisi w'amaka era ggwe ensonga lwaki weegali. Otusobozese Mukama okuyigira awamu. Olwalwo amaka tugatandike mu ngeri ekuweesa ekitiibwa. Kubwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Bassebo ne bannyabo, bwe tutandika amaka mu ngeri eweesa Katonda ekitiibwa, olwo tumanya tulina obukakafu bw'okugawangaaza. Tetusobola kwawula maka na nnyinigo. Tetusobola kwawula maka na mutandisi. Tetusobola kwawula maka na mmanyo yateekebwawo kugalungamya. Ekigambo kya Katonda Bayibuli kifuuka entabiro ey'essanyu ly'amaka awamu n'obuwanguzi bwago. Era yenna ayawukana nakyo n'atakola ebyo ebirimu. Ekyamazima essanyu ly'omu bufumbo liba lituuse okuggwawo n'okukomekkereza mu bizibu. Kye njagala okukubiriza kiri kimu nti bulijjo kulembezanga Mukama ng'otambuza amaka ago. Onaagalabamu essanyu, onaagalabamu obuwanguzi, onaagalabamu omukisa. Twasoma omulundi guli mu kitabo ky'Abasesalonika bwe twali nga tunnyonnyola ku nsonga y'okusanyuka. Njagadde ekyawandiikibwa ekyo gikozese n'olwaleero kati ate n'oluvannyuma tuyige. Basesalonika ekisooka 5:16 musanyukenga ennaku zonna. Ekigambo okusanyuka ennaku zonna buvunaanyizibwa obwa buli muntu mu maka. Everyone in a home deserves to be happy. Buli muntu yenna ali mu bufumbo agwana okuba omusanyufu. Eryo ddembe lya bwebange. Teri muntu yenna ayingira bufumbo ng'abuyingidde kukaaba maziga, ng'abuyingidde kubonaabona. Teri muntu yenna ayingira bufumbo ng'abuyingidde kukubeera nga yejjusa buli lunaku. Buli muntu yayingira obufumbo ng'asuubira essanyu, ng'asuubira emirembe, ng'asuubira okweyagala. Bye tuzze tuyiga emabega bizze bitulaga nti kino tusobola okukyebbako ne tweggyako omukisa gw'okuba abasanyufu mu maka bwe tugatandika obubi, ne tugatandika n'abantu ababi, ne tugabeeramu mu ngeri embi. Noti ng'ebintu ebyo bisatu. Ne tutandika amaka mu ngeri enkyamu, ebyo nabiyigirizaako dda, osobola okuddayo n'obiraba ku YouTube channel yange. Ne tugatandika n'omuntu omukyamu, ekyo nakyo nakisomesaako dda, era osobola okuddayo n'okiraba. Ne tugabeeramu mu ngeri enkyamu, kati bye ndi mu kuyigirizaako. Okubeera mu maka si kye kitandikirwako essanyu lyago. Essanyu ly'amaka lifa nga tegannaba na kuzaalibwa, naye nga gafudde ku lw'ebintu ebibiri. Engeri gy'ogatandiseemu enkyamu n'omuntu gw'ogatandise naye omukyamu. Ebyo ebibiri bw'oba tewabifaako, nga tewabitunuulira, nga tewabitwala nga nsonga, kubanga omuvubuka yajja ne ssente, nga tewabitwala nga nsonga, kubanga omuvubuka yalina American Height ng'anyirira, nga tewabitwala nga nsonga, kubanga omuvubuka yali asinga obugezi mu kibiina, nga tewabitwala nga nsonga, kubanga bannange omuwala yalina figa, abeewa balina kasente, ate nga n'obuyivu muyivu, musajja yali alina omulimu ogw'ebbeeyi, kakati ng'akola mu kitongole eky'amaanyi ng'afuna millions of money, kakati n'antonayo n'akamotoka,
ekibanga ebyo bye byabasindiikiriza okujja okuba mwenna mu maka nga mwali mulowooza nti byali bimala. Kakati ndowooza mutandise okukitegeera nti mwandibadde mwatunuulira ebintu ebirala ebitali bbeere, etali figa, etali ntumbwe, etali simayiro oba akazigo mu mannyo. Olw'ensonga eyo bwe njogera ku ssanyu mu maka, ekyo mba nteeko kirifaalingako emabega nti mulwana okulitondawo kati, naye obudde bulabika ng'obuyise, terizimbika kubanga bye muyiseemu emabega tebibaganya kulifuna, kulyenyumiririzaamu. Mulina amabwa, mulina ebiwundu, mulina ebintu ebibaluma, ebimu nga n'okukyuka tebikyakyuka, ebimu nga n'okubitereeza tekikyasoboka, ebibakosa ebibuza essanyu mu maka n'obufumbo. N'ekyo tekitegeeza nti mwakoma, ekyo tekitegeeza nti tebisoboka, ekyo tekitegeeza nti tebiyinzika. Kiba kintu kya bulabe nnyo eri abafumbo okulowooza nti tebakyasobola kukyusa mbeera. Nze kintu kimu kyokka kye nzikiriza, kye nasomako era manyi nze ntambulira nnyo mu kusoma okwo, ate bwe nsoma obuntu bwange ne mbutereka, naye akamu ku quotations 10 ezitambuza obulamu bwange ze natereka ze zino. You cannot change the past, but you can change the present to have a better future. Tosobola kukyusa ebyo ebyayita emabega, naye ebyakati osobola okubirwanako nobeera n'ebiseera eby'omu maaso ebirungi. Luli nabawaayo quotation emu bwe nabadde njigiriza jjo, emu ku ezo ezivuga obulamu. Kakati mbawaddeyo n'endala, n'olujja nja kubawaayo. Nze kino kye mmanyi era kye nzikiriza, era ddiini yange, it is my religion, nti sisobola kukyusa by'emabega. Y'ensonga lwaki sibyepankako, bisigala busigazi mu bijjukizo. Sibiwa budde nnyo, sibiwa biseera, tebimmalira biseera bingi kubanga byo sikyasobola kubikyusa. Sikyayinza kuddayo ne nkyusa primary mwe nasomera, sikyayinza kuddayo ne nkyusa bubonero bwe nafuna ku senior 4 oba ku senior 6 oba wa. Sikyayinza kuddayo kukyusa nursery mwe nasomera. Kati okutuula wansi netandika okweraliikirira, kale nasome, kale singa nasomera mu nursery, that's wastage of time and resources. Ekyo nsikibeeramu. There are many things I can't undo. Kati ebintwalira budde. Naye bino ebiriwo bino n'ebiseera ebijja nze nokkiriza nti bisobola okukyuka, irrespective of the past. Tusobola okukyusa kati ne tubeera n'ebiseera eby'omu maaso ebirungi. Nsaba abafumbo abali otwa tunaazimba essanyu mu maka lyagambe wano tumusanyusaganenga, tutandika okuyiga okuyisa amaaso ku byayita, tutunulire ebiseera ebisigaddeyo mu maaso. Tositula biseera bya mabega n'obirooto bibeeremu kati ate n'obirooto bibeeremu ne mu biseera ebijja. There are people who are living their past in the present and they are susceptible to live their past even in the future. Manyi nti waliwo bye wayitamu mu biseera ebikadde, amaka gammwe bye gayiseemu ebibadde ebizitowa. Amaka gayita mu nsonga nno, era bwe mba njigiriza n'omutobe yange nti musumba k'okuba otusomesa naye musumba, amaka gayita mu bizibu. Bannange nange nzikiriziganyizza nammwe, amaka gayita mu bizibu. Kituufu, amaka gayita mu bizibu. Bannange n'emu tebiyinza kunnyonnyolekeka, n'ebirala byakyama byasigaliza bo bokka abafumbo ababiri. Ebimu bikambwe, ebirala biswaza, ebirala tebinnyonnyolekeka, ebirala tolina bwe bitandika, n'ebimu tebikkirizika nti byabaawo naye ng'ekyamazima byabaawo.
waliwo ebyafaayo ebitali birungi bye mulina. Byafaayo by'okwekuba kibooko. Ajja kuba mukazi wo okwekutula. Mu biseera ebyayita kati yawummuzaamu. Nkyamuleetera okuwummuzaamu abaana baakulamu. Kati nga talaba biswazaamu kukuba mukazi we ng'abaana bali mu P7 bonna bategeera. N'akitabuti naye nga yali akyamumalamu olugezigezi. Bba emiggo n'omusaayi ne gujja. N'alyoka amanya ati kati oyo munozezza oddangamu n'onsumbuwa wano. Kuba tomanyi yakuwasa. Abamu yina ebyafaayo bwe bityo. Mukazi wo wamukuba emiggo. Okuba paka bw'owulira ng'oweekedde nga naawe tokyayinza kukuba. N'ovaawo n'ogwa bugweri. Omukyala anoonya wajja essanyu yakukyawa. Nkiddamu yakukyawa n'omutima gwe gwonna. Ekyo kituufu. Lwaki njogedde ku ekyo kubanga kya buntu. Ate siri mu kusomesa bamalayika. Nsomesa abantu abalina omusaayi n'omubiri. Ekyo kituufu. Omusajja yenna akuba omukazi, mukazi wa akukyawa n'omutima gwe gwonna. Mulina ebyafaayo ebizibu. Abamu baana mu bwana obwo bwazaalibwa mulimu akatali ka musajja. Of course mulimu akatali. N'akosebwa n'alaba nga yalibwamu olukwe oba ng'omusajja nga waliyo abalala eyo. Mukyala n'abamanya. Maka galina ebizibu. Maka gatudde mu mitawaana egitagambika. Mu bizibu byonna n'emitawaana byetoolodde amaka. Bamu bakyala be bakwate. Njagadde nkyogereko. Kubanga kireeta domestic violence y'amaanyi. Maka galina ebizibu. Maka galina emitawaana. Abakazi abamu badiringa n'abasajja nga babateza bitimba. N'amugoba ku ono mukazi wattu ali mu lutabaalo. Awulira kakubye katakana akamukwanako n'alumba ku mulimu. Lwaki oyagala omusajja wange? N'akulumba. Lwaki bannaye? Kebera essimu wa FBI fuuka wa CIA. Semayi iso bitongole byonna kati mukazi wo bye yafuuka oba bbaawo bye yafuuka. Maka galimu ebizibu. Maka galimu emitawaana. Maka galimu ebintu ebitannyonnyolekeka ebigumu ebigaleetedde okuba nga tegayinza kuba masanyufu. Mamu ebyafaayo byabwe birimu obutaba na budde na bantu baabwe. Kyamazima ng'obudde tebuliiwo ng'oli aprioritizinze emirimu. Ate buli omu n'agaana okutegeera munne mu ekyo. It is a very painful experience. It is a very disturbing experience. Manyi nti amaka galina ebyafaayo ebitagaganya kuba masanyufu. Waliwo bye muyitamu mu maka ebiba byayita nga munno buli w'omutunulako kye yakuyisaamu kye kikomawo. Banne ng'omusuma gamusanyukenga naye ng'essanyu tolaba na w'olijja. Nga lw'omutunulira bw'oti kye yakuyisaamu kye kijja. Kye yakuyisaamu kye kijja. Kye yakuyisaamu kye kijja. N'okwekanga nga weekanga. Bannange ebyo nabyo gye biri. Maka gayise mu byafaayo eby'okucunyizibwa. Lwaki njogera ku bintu bino? Kubanga essanyu lyennyonnyola mu maka liba ne we liva. Kati waliwo ekirigaana essanyu okujja mu maka bye byafaayo ebigumu. Abafumbo bye bayitamu. Bamu bacunya. Mubiire wano omukazi bane naye ng'omukazi acunya omusajja. Mubiire wano oba ku kkanisa oba oba mu mikwano. This is my husband. We love each other so much. Era bannange ezo no wano ewatali nange sibeerawo. Mama. Kasita abantu bamala okuvaawo ng'omusajja afuuka ensolo. Talumikako bogola buboggozi. Amaaso galimu obusungu obutali bwa kungulu naye obufuntukira ddala munda.
amaka galina ebyafaayo ebigumu biyinza okuba nga bimu ku ebyo ebigaganya okubeera amasanyufu ebigaganya okubeeramu emirembe ebigaganya okubeeramu n'essanyu. Waliwo ekintu kye tuteekwa okumanya. Tusobola obutasobola kukyusa byayita. Ekyamazima tosobola kubikyusa. Naye ate ebiseera eby'omu maaso okyalina bingi. Kati muli maka myaka 10. Muli maka myaka nga 89 nga nze. Abala muli myaka 10, abala muli 2. Amaka gatannaba kusussa myaka 2. Mukyalina ekiseera kiwanvu ekyokubeera mwenna. Bange ebiseera ebisinga obungi mugenda okweza emyaka 2 mu bufumbo. Nga muli myaka 5 awo. Muli myaka 5 awo oba okugitandika. Mukyalinayo emyaka negiwera ddala mu bufumbo nga 20 emirala. Kati ebyafaayo bino bwe tutabikkiriza kuvaawo ne tukkiriza tubibeeremu ne leero ne tukkiriza tubibeeremu ne mu biseera ebijja twekoza akabi akatagambika, twekoza omutawaana ogutannyonnyolekeka, twetaddeko ekizibu kye tutamanyi na ngeri gye tugenda kusobola kukyaŋŋanga. Omanyi nti weetaddeko ekizibu? Omanyi nti weetaddeko akazito? Omanyi nti weetaddeko okusoomoozebwa okw'amaanyi? Omanyi nti weetaddeko obulumi obutannyonnyolekeka? Ng'obulumi obwo obwetaddeko lwa nsonga emu yokka, nti ogaanye okukkiriza ebyafaayo ebyayita okuyita. Waliyo abantu abagaana ebyayita okuyita. There are people who refuse history to be history, the past to be the past. Kituufu nkimanyi, kizitoowa. Ebintu ebimu mu bufumbo tebyetabirikika. Naye bw'otabyerabire ogenda kukola otya? Ebbanga lyonna erisigaddeyo ery'amaka ago wandyagadde kulimala bw'otyo ng'omanyi nti ezimu ku causes nali ngezako okusoma ku kansa aluma abantu nga bakuze n'endwadde endala ezi-related. Gobadde okimanyi nti endwadde ezisinga obungi eziruma abantu nga bakuze ndala ezikwatagana n'obulamu bwabwe, pressure, sukaali, kansa, ulcers, endwadde ezo zaatondebwawo nga bali mu bifumbo nga bakyali bato. Ekyo badde okimanyi nti amaka amasanyufu n'obulamu obusanyufu busobola okuwa omukisa gw'okuwangaala ng'olina emirembe n'ebirwadde ebimu n'obiwona. Okimanyi nti obufumbo busobola okuleetako obulumi obutuukira ddala mu ggumba. Omuntu omulala yandikoze ekintu naye si mwami wo. Omuntu omulala yandikoze ekintu si mukazi wo. Omuntu omulala yandikoze ekintu si muzadde wo oba si mwana wo. Amaka n'obufumbo bisobola okuleetako obulumi obutasobola kunnyonnyolekeka. Naye buli lw'otambulira mu bulumi obwo, abasawo tulina programs nyingi ku TV ezoogera ku by'obujjanjabi. Buli lw'otambulira mu bulumi obwo n'otuuka n'ekiseera ng'owulira n'omutima gwennyini nga organ gukuluma. Olw'olumwa n'owulira nga n'omutima gukaaba. Buli lw'owulira ng'omutima gukaaba, buli lw'owulira obulumi nga bukutudde mu kifuba nga tewali abuseetula, njagala nkutegeeze tomanyi ky'okola mubiri gwo. Ekisooka ossa wansi amaanyi ag'okulwanisa endwadde. Ekyokubiri oyongera ku kukola kw'omutima okw'obutali bwa bulijjo. Ekyokusatu oyongera ku mibisi egiyiika mu misuwa gyo kubanga omubiri guli under stress. Kati buli omutima lwe gukola mu ngeri eteri ya bulijjo, hormones ne ziyiika mu mubiri
ate ne zongera mu sukaali n'ebirala, ogenda okumaliriza nga sukaali ne pressure abantu abasinga obungi ababifunye kumbe ebitundu 5 ku 10 babadde n'ensonga mu maka gaabwe ezitutte ebbanga eggwanvu nga tezivaawo. Musajja gwe tomanyi kyokola mukazi wo. Naye mukazi gwe tokimanyi. Endwadde zigenda kubalumba mu myaka 6 nenga zaava mu kukola kwammwe. You have stressed that woman. Otuuziza akazito ku mukazi wo olw'okugyawo essanyu musanyukenga ennaku zonna. You have suppressed her. Talina wasiza. Tawulirangayo na kigambo nti nkwagala. Tawulirangayo na kigambo kyonna nti omwetaaga. Tawulirangayo na kigambo kyonna kyakwebaza, appreciation ebijja kubyogerako. Mu session eziddako tulaga tutya essanyu mu maka. Abantu abo baddu. Tebeeza omuntu okubeerawo ng'akimanyi bulungi tomwagala yekka. Tebeereza omuntu okubeerawo ng'akimanyi bulungi era gwe tojja kufaayo. Baawo ng'akimanyi bulungi tojja kufaayo. Akimanyi bulungi olina basajja balala, ye is an option. Akimanyi bulungi nnyo ne bw'anaakolayo ekirungi tojja kuvuma. Akimanyi bulungi nnyo yaswala dda takyalina kyazza. Bwe tubikola kati nga tukyali bato tulaba nga tusigala tutambula. Naye bigenda kudda nga tumaze okukula. Tugenda kukola tutya? Tusanyusaganenga mu maka. Tusanyusaganenga mu bufumbo ennaku zonna. Tutuyamba okuba n'amaka amasanyufu. Amaka agalina emirembe. Okununula awamu n'okulokola obulamu bwaffe. Nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa. Katusabe. Kitaffe tukwebaza kubanga otuwadde obulamu. Weebala okutukuuma n'okutulabirira. Ddoboozi lyo lyogedde gye tuli Mukama. Erinnya ly'ettukuvu lyebazibwe. Tusaba oyongere okutuyigirizanga bulijjo mu ngeri ekuweesa ekitiibwa. Tuwa amaka amasanyufu agalina emirembe kubanga ye ggwe Katonda. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe batusabye. Amiina. Nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa. Nkujjukiza osobola okugoberera live programs zino ku YouTube channel eya Hope Channel Uganda. Naye ate osobola n'okugoberera bye twayigidda ku YouTube channel yange ya Pastor Sebagala Ivan Samuel. Subscribing, liking, commenting, laba programs ezo. Kama kuwa mukisa.